While announcing his next step in a press conference held at the NUP Secretariat, Okunonya vowed to return to Kalangala on Friday, urging the Electoral Commission to be fair. Bobi, who was airlifted from Kalangala district together with at least 90 members on his campaign team, including security, medical, media and supporters, announced intentions to resume campaigns, starting with this very island where he was airlifted. Ziziri ku program zitakyusibwa endala zonna akakiiko k'ebyokulonda kakyatuganye okugenda okukolayo kampeyini ng'ate zisebengerera. N'olw'ensonga eyo abantu b'e Namisindwa njagala obategeeza nti olunaku lw'enkya tugenda kubeera nammwe mu disitulikiti yammwe. Abantu b'e Namayingo tugenda kubeera nammwe okwosa enkya, ate abantu b'e Kalangala tukomawo ku lunaku olw'okutaano. Disitulikiti zino endala akakiiko k'ebyokulonda akakulibwa mwami Abakama kakyatulemeseza okujja okampeyingayo. Bobi said he will resume his campaign tomorrow in Namisindwa district before proceeding to Namayingo on Thursday. In Kalangala, they took all our cars. They took all our phones, including my phone. They took all our jewelry, our watches, our computers, everything. And they still are holding on to them. In the same way, they took 2 of my cars in Arua, the Toyota Tundra. He, however, expressed disappointment with Electoral Commission Chairperson Simon Byabakama over failure to provide a fair and leveled ground for all the presidential candidates. Akakiiko k'ebyokulonda tekannavaayo kwogera ku kigambo kyonna oluvannyuma lw'okukwata n'okuwamba tiimu yonna gye tukola nayo kampeyini n'okusibwa. Akakiiko k'ebyokulonda kasirise okuva amagye bwe gampamba ne ganzija gye nalina okwampeyinga e Kalangala ne batwala ne basibira mu maka gange. Okunonya said they forwarded a plan of where they would like to campaign, but the EC boss declined granting them green lights, despite these districts not being among the 10 suspended districts to hold campaigns over COVID-19 exposure. Naye twagala okubategeeza ate mugere enjawulo olwaleero akakiiko k'ebyokulonda ko yongedde okakasa kikalina kyekubiira. Akakiiko k'ebyokulonda nga kakulibwa mwami Byabakama oluvannyuma lw'okulaba ebikolobero ebitukolebwako poliisi n'amagye, n'oluvannyuma lw'okukatuukirira n'okukawandiikira mu butongole emirundi egisukka mu 2, kaganye okuvaayo okusitula eddoboozi lyako oba okubaako kyekoogera ku bikolobero ebiri mu kutukolebwako. Presidential campaigns are designated to end on the 12th of January, just 2 days to the voting day, which is the 14th of January. Carol Tumwine for Select News.